olunaku lwa leero amawulire ga ssanyu nnyo simanyi butya we njagala kubalaga ssanyu lyange lyenna olunaku olwaleero era nina we ngenda okuliraga essanyu kwata naba kuwulira ku mawulire gano so kati njagala muwe essanyu lyange lyonna naye waliwo we nalabye nga complaininga mu comment section nti akalanga kasooka kabeera kawanvu nnyo munaye mukwano ja tusonyiwa kubanga naffe abo bateekamu kasente be bantu baffe so tukwegayiridde ekyo kigumire kubanga yengeri tukikolamu naye bisigale kansubye nti enkola ozinyumirwa bulungi olunaku lwaleero nina amawulire ag'essanyu twakayitawo ennaku ntono nnyo omukulembeze waffe n'atugamba nti abadde atukweka ekyama ebbanga lyonna tulina ettaka lyetutamanyi nti bulyo lina lyaffe omukulembeze yagambye nti ettundutundu lya Indian Ocean lyaffe sigenda kukulwisaayo nina omusumba wano ku set agenda kubanga atubuulirako nze ngenda muwa amawulire ag'essanyu yatubuulira omwoyo gugamba ki ku ekyo olunaku lwaleero Alpha Media Production tuli naye era ng'agamba nti muwe ebifaananyi byonna emikolo mbaga ajja kubanga abikolako bulungi nnyo munansonyiwamu akakuba katutawaanyizaamuko olunaku lwaleero naye tuba tulina okujja tubakolere abantu baffe ku 0770944266 Alpha Media Production ajja kubanga omuyina ku ssimu yo mwogere bulungi nnyo abeere nga akubuulira kyeweetaaga okubanga ofuna ebifaananyi ebirungi ate abeere nga bikutuusaako mu sitayiro yennyini yabirina okutuukako ewatali kwonoona budde bwonna kansoke mpe musumba akaganye ababuuzeeko bubuuza bwati tugendeko mu bulango tutandike musumba wangi nsaba abantu obambuulizeko katono nnyo mukama yeebazibwa buluganda amiina kansube nti muli bulungi bali bulungi gye bali njagala kwebaza mukama yantambuza Nairobi era nankomyawo bulungi omwo bwedda mpulira ennyonyi ewunya wano yegwowedda mukama nkoze bulungi ewunya nnyonyi era yakoze bulungi abantu balokose batamiivu basatu balokose amiina abatamiivu naye abatali batamiivu nabo balokose kambuzeemu katono nnyo emizimu gye Nairobi giringa egy'e Kampala sitaani y'omu just bali bawukana bika nga bw'ogamba abanyolo abaganda basamirira lubaale abanyolo bacwezi western bacwezi ne balinawo balina ebyabwe bibaawula naye ate emizimu gye gimu gikyusa amannya emukyusa amannya genda mu maaso so abantu mukama yabasumuludde abalwadde bawonyezeddwa mission ebadde nnungi bannakenya batwagala nnyo era banjagadde nnyo ne bagamba mbeereyo mbu bagala kunkolerayo kyaki wangi ne mbagamba nze mukama bagala kubba mukama teyantumira kyaki mukama yantuma kubeera mutume ate yakutuma ene Uganda seeyo bagala kubba sebo yantuma mawanga gonna anti ayagamba osinzire wano kyava yakusimba wano bwomanyi otya kale bamu spiritual purpose tulina crusade esembayo ya Desemba ebeera ya bbeeyi nnyo etwalako budget nnene nnyo budget eri $3,000,000 so osobola kuyimira naffe ekintu kyonna mukama kyabakuwadde tusobole kubeera nga tuweereza mukama ate embikawo waliwo abalogo waliwo abasamize juzi walokosewo musamize omu naye basamize bangi abaliwo bangi nnyo bakyaliwo ate bazibu kyova olaba twazeeyo nkifunye bulungi ekyo kama bampeera omukisa musumba amawulire ga ssanyu nnyo omukulembeze w'eggwanga yatugambye nti bulijjo muli awo tulinayo ettundutundu ly'ettaka liri eyo mu Indian Ocean lyaffe ngenda kubuulira ebisingawo kansabe mukulu Abaso katuwa akalanga awo tusimbule embalaasi omulundi ogwa nga tukola non stop tetukuzikiza okay
kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrates ku 0773 011412 oba kubira Director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Nabagamba nti ogamba Cambridge Junior School nobagamba nti wayise ku Export TV okubatuukako akabeeyiko kajja kubanga kakwatibwamu obeere nga nawe weeyagalanga omuzadde. Ate nakawuka tuyinawo ettaka liri ku bugazi bwa 4.82 acres mu Kajansi Town Council. Tukubire ku namba y'essimu 0770 944 tubeere nga tukubuulira ebisingawo ku ttaka eryo. Ligula sente mmeka, otuukayo otya okulambula, tutuuke tubeere nga tukubuulira bingi ebirikwatako. Mwana tumusumba mbadde ekyakugamba omukulembeze waffe jjajja waffe omwagalwa eyalondebwa emirundi emingi gyonna ng'atugamba nti muli awo Bannayuganda, Indian Ocean eyo yaffe. Just Kenya yagyefuga. Era n'atugamba nti mu bbanga ttono nnyo oba teetegereza bulungi ensonga ejyo abagambye okutuddiza nnyanja yaffe wagenda kubaawo olutalo. Oba si ekyo ffe tukwate ebidomola, bikopo, tanka, tulumbe tusene amazzi gaffe tugaleete eno. Ate kisoboka. Tusobola. Akati njagala kusooka clarifying eno nsonga n'okugamba abantu bonna babadde batulaba. Kuva wansi nzize nga ndagula nga mbagamba wagenda kubaawo olutalo wano mu Uganda. Mukama yandaga olutalo olugenda situka mu East Africa ne mu Africa ate ne worldwide. Lwakuba Mukama abadde abindaga kuyitira mu mitendera. Ekitegeera mukulembeze yaze confirminga okwolesebwa video ezo gye ziri bwe twali tutandika omwaka. Mukama yandaga ne mbagamba nti Mukama yandaze omusaayi nga gugenda ayikawa mu Uganda. Mukama era nandaga n'ebintu ebyali mu parliament, nandaga bintu bingi bingi ne mujjanga munvuma. Kanaye musomba. Ne mujjanga mu omukulembeze yagambye mu future. Ate future yinza okuba enkya oba mwezi gujja. Future esigala teyagambye nti oba myezi wegito oba myaka wezi. Twogera future. Oba otegeeza nga myaka 10, myaka 2. Kiba kitegeeza anytime. Singa Kenya egaana kutuukiriza eba esigala ng'esibiddeyo Uganda eno side eno nga tetukyasobola ku accessinga ebintu. Jukira ebintu ebyo bye tukozesa ffenna wano biva China, biva Dubai, biva Europe, bituukira awo ku Indian Ocean, Mombasa ya. Mbadde nkyayagala sooka bagamba kye nalaba mu nsi y'omwoyo then tujjeko mu history. Tuwe. Mukama yandaga olutalo nga lusituse. Naye nga olutalo lwali lusituse nga Uganda tebatusobola. Naye nga ku mutaano gwa Uganda ne gwa Kenya ne gwa Tanzania. Gwa Tanzania waliwo omusaayi. Omusaayi gwali gukola ki? Gukulukutira awo nga gukulukuta. Naye nga Uganda ng'emaze kwambuka saidi ya Tanzania ne saidi yani ya Kenya ng'erina ebitundutundu byekoze eki byetutte paka kutuuka ku nyanja nnene. Mukama bwe yali andaga nga ndi ku lusozi nga ne mukola ki
gadde mu kusaba. Kati ebiseera byatuuka nenzija wano ne mbagamba nalabye musaayi nga Uganda ebleedinga nga musaayi mungi nga lwaki twabadde tulwana naye nga nnyonyi ziyitira mu bbanga nga zikuba abantu nga zikuba ki ebizimbe nga zibiteeka wansi. Bwe nakyogera ne muŋŋamba nti gwe kati kirabika olina omusujja. Waliwo abasumba abo babeera bandaba buli kadde babeera bandaba ne bansharinga ne bagamba nti nze ndi mulwadde wa obwongo. Naye kambabuulire Katonda ayogera era akyayogera. Bwe nzijja ne mbalabula ekintu nga temutegedde naye ekiseera bwe kituuka ne mutandika gamba naye okitegeera. President Museveni okugenda kwogera ekintu bwe kityo kibadde already mu nsi y'omwoyo nga kyalabika dda kiribaawo. Naye nze bwe nayogera wayitawo kaseera akatono mutabani we n'alangirira n'agamba nti olutalo olwa Uganda ne Kenya tugenda kulumba Kenya tugikube mu nnaku 2. Kitegeera era abantu ne babiyita bya lusaagiriro. Nedda kino ekintu kivudde wansi nga ba president abazze ku ntebe y'e Kenya nga waliwo ekitundutundu ku Indian Ocean kye balina kusalamu ku makati bakiwe Uganda esobole kubeera nga yekifuga si Kenya kubeera nga esoloozaawo omusolo. Lwaki nti Uganda eyina access kubeera nga efuna ekitundutundu ku Indian Ocean kusinziira ku mateeka agafuga ensi yonna. Okitegeera kati Kenya bw'asalawo okuzibira Uganda side eno mulwakuba eri Kenya tetulina okusala tetulina kye tugenda kufuna. Amazima olutalo ogenda kubaawo very soon not even in future. Ekitegeeza nti olutalo luno luli mu mateeka lwino anti kati babanga batusibiddeyo nga tetukyasobola kufuna ebintu kuyingira mu Uganda tuba tugenda kubonaabona tukirizibwa okwerwanako ate nga nyonyi ziri expensive kusinga amaato ago agaleeta ezo container. Yes, so kati ekintu kiri bwe kityo nti bali bakola endagaano nga ne Uganda nga baagaana gituukiriza. Era Mukama yandaga nga President Museveni yawagira President Ruto awangule bukulembeze basobole kuteeka endagaano mu nkola. Naye ne Ruto bwaze era azanya kazanyo keekamu ng'abaali ke babadde bakola ke babadde bamuzanyirako. Muzeeyi President Museveni genda kwogera ekintu ekyo si musiru. Ekisooka musajja mugezi aludde mu bukulembeze tamala geeyogeza. President Museveni tasobola kulangirira olutalo tasobola lulangirira bw'atyo. Kitegeeza eno warning yagambye there might yagambye tuyinza singa bagaana kutuukiriza there might be yes ekintu kiri singa bagana kutuukiriza endagaano yaffe ye Uganda. Leero mu future bayinza okubaawo olutalo anti possibilities. Naye ate mutabani first son yagamba agenda kuba Kenya mu nnaku meka bwe gattagatta si yabiwandiika ebyo ku mukutu ate ani yabiwandiika aba kitegeeza. By the way ebintu bimu muhoozi byawandiika aba bitegeeza bimu abasaaga bimasaagirira ng'ekyolutalo bino manya kabobi ngenda kakuba manya biki ebyo byawandika ebimu abakola ki asaaga naye ebimu akola statement nga akitegeeza kubanga omukyala oyo fasitani si general yakulembera amagye. So sometimes omuntu oyinza ogamba kubanga bya social media byogerako bwogezi nedda. First family recognizing ekintu ekizibu ekisobola akosa Uganda okitegeera nekikosa eggwanga lyaffe
nekikosa ate nekikosa East Africa ekikoseza Uganda kiba tekikosa Uganda yokka kikuba East Africa yonna. President Museveni agezezaako nnyo okugatta East Africa efuke kimu naye aba president balala baagaana we Tanzania we Kenya we Rwanda babeera bakola ki beebuzaabuza okitegeera so zino landlocked countries ziba zirina okufuna access okubeera nga nabo bafuna part ku Indian Ocean basobole kubeera nga ebintu byaffe bijje bulungi abituuka bulungi ensonga lwaki ogenda kwesanga musolo mungi wano Uganda ensonga musolo gumu gusasulwa Kenya ku mwalo kitegeera kati ate noddamu n'osasula n'omulala gwawa ogwe Uganda kati yo nga gavumenti osobola kubeera nga ng'oginenya naye nga ekyo kintu kibeera kinyigiriza bannayuganda ekitegeeza naffe tusupporting olutalo tetuna supporting olutalo kubanga muzeeyi sebalwanyi ngamba tukkirize tutya tugambe muzeeyi anti kati kigenda kusinziira ku Kenya Kenya ne Uganda nga ffe tulumba Kenya bwegaana baganye dda ate banagaana Internal Affairs yavuddeyo nebalata negamba aleete olutalo lwe twagala twabakubakubadde tunabakuba emeka ebyo kujjako nga Ruto yakyogedde anti oli yabadde Minister wa Internal Affairs olaba yakyogedde yazze just clarifying n'agamba mbu bo bali mukuuma bintu byabwe yamaze n'agamba baatukubakuba dda muleete olutalo twatuba okube ako saakalabye njaka kulaga nga tuvudde wa omanyi media nayo si nyangu bayinza okuba nga bamugatisegasi kubanga president yagambye nti Indian Ocean is mine he Uganda ye Uganda president oba tokimanyi omuntu amala ofuuka president tokkirizibwa ku owninga anything. There is nothing that belongs to you. Buli kyotayina ng'ojja ku bukulembeze tekiba kikyo. Ate n'agamba kiba kitya nti bwe tuba nga tusula ku flat emu nga osula ku flat ya wansi ground floor ne compound yonna n'ogyeddisa n'ogamba abawaggulu teri kuyita wano lwaki kati lwaki kitakitegeeza abawaggulu bagenda kufiirayo enjala wekiri tebagenda kulya kati tuwagira olutalo ani akugambye tusabire East Africa no kati mwe musabe petugende tulwane kati ate n'olwana n'omalako nja kumalako Kenya tejja kusobola Uganda n'obugenda otya n'obwokola otya that's to our advantage tulumbe tebasalako bwe bati naawe leka tuteeka abantu ku pressure abaluganda abali ebweru bino ebintu bibadde bitambula namwe mukimanyi abantu abamu abasuubuzi abali Japan abali China abali mawanga ago okimanyi nti eno statement n'embeera yonna egenda mu maaso abali ebweru ne bana Kenya ebakutte nnyo okusinga ffe abali wano ffe tubirinako nno tetubiriiko anti kati ensonga lwaki era tuzze wano tubyogerako ani gwe walabye ng'akola vidiyo ng'erumba abana Kenya tetuli mu kulumba abannakenya bo anti bo batulumba batuvuma batwogerera batulangira tetuna kye twabakoze nedda buli bwolaba nga muntu munafu aba n'ebigambo bingi kati mu gavumenti ne bwe twogerera kati allegation ziyinza okuvaawo kubanga ebintu twali tubiraba dda n'ensi y'omwoyo esobola kulaga ono musajja yawagira president oyo kubeera kuki yamusemba era n'okumuwongera sente to be behind because President Museveni bw'ayimirira kintu nakibeerako behind kibeera successful kitegeera ye nga President Museveni naye nga ate naye akusindikayo ng'akugambye bino byenkola ki nange nkolera kino ng'otuuse neetaaga kino kati kinyiiza musajja akutaddemu n'essente akutaddemu amaanyi ataddemu amagezi mu politics n'oyitamu n'ogenda ku ntebe ate n'ogaana era yani ye Kenyatta yavaako
yali but he was Kenyatta in that line yayokubiri sirijuke era naye mzee yamuliko ki yamusakondinga kati obuzibu bwa Kenya kati obuliko kati sawa zino kulyankwe bacha bo benyini bacha ino obuzibu kati oli musajja yafudde aliwa bamuyita baba opposition mu Kenya ngoli wala atinze ye Odinga tomumanyi Odinga mumanyi ati ina gwe gambye baba bamuyita baba mu Kenya kitegeera bamuyite ekintu kyembagamba nti ebintu byonna ebituukawo lwa kigendererwa kitegeera ensonga lwaki ffe tunyigirizibwa Uganda tukyogera bwogezi lwa misolo emisolo anti kati ye musajja agambye wekigaana mu future wandibaawo ki kyokka ffe olutalo twalulaba dda ne tutandika kulusabira kusazaamu na buli kamwa konna kagolokoka ku Uganda oba kakoloka lwaki nti olutalo lwe tuliko baluyita lwa economic war nti bo bintu babitufunira ku raisi fe tubifunira ku bei lwaki nti tubiisa ebwa yes you understand so olutalo luno sirwa physical tusoke tugende mu nsi y'omwoyo magombe gaagala ki magombe gaagala oleme kwagala neighbor Bible egamba love your neighbor as you love yourself neighbor tubaagala yagala neighbor nga wokola ki ngo tuyagala kati ate oba omwagadde nga aganye kati ogenda mukolera ki nga mwagadde n'agaana banyongera okukwagala n'agaana ng'ayogera ng'ayagala kukuba nga mwongera love paka wanjagala kati ng'akukuba abikonde nga nange mukuba ekikonde kya love mwa ekikonde kya love gyekiri nkukuba oluyinga luliko ne mwoyo so ekintu ntalo zino ziri kuba kulembeze lwaki nti olusi omusajja naye aba tayagala gwanga lye emisolo gireme kukola ki kubeera waggulu kitegeera naye yongera okubanyigiriza some reasons afune emisolo for some reasons wesanga misolo nga gikoze eki giri waggulu tukamulira amafuta gaffe si Kenya anti lwaki yali ayagala akola ki kuteekawo nkolagana Kenya Tanzania mukulu aba atuyambe tukamulira amafuta gaffe Kenya Tanzania ye gatandika mbadde manyi bitukamulira Kenya ndowooza teganaba kutandika tugenda kunyinga tubajjeko contract okitegeera so ebintu ebyo biri bwe biti nti Africa ne munsi y'omwoyo na bulijjo bwe tuti tetweyagaliza tetweyagaliza singa tweyagaliza bandibadde basoose kunyweza East Africa anti ffe twagala lindako nze nnyonnyola kale nga abakulembeze bonna bazze nga bafuuse ekintu kiyinza obutasoboka kimu number 2 nga tukozesa sente currency yeki ya East Africa ngeri gye tuli mukozesa passport yemu ebintu byonna byandibadde bituuse nga biri in common you understand awo musolo ife abali landlocked tegusobola kubeera nga gususse okitegeera naye sebo n'abannayuganda abagezi noba ng'olina omusolo we gutya baana bayiya ne bayisawo ebintu gosagana Uganda kati tukole ki musoma tubalaze omukwano gwenna bwe tusobola okubalaga bo baganye okomplayinga naffe kati tusabe Katonda oyo Katonda yekka yasobola kujjawo olutalo luno singa luno olutalo lujja omanye kibaawo tukuwangula ate kuwangula Dani enjala ejja kuluma ngirumani engoye ziba tezikyayingira motoka ziba tezikyaliwo emmere kasitamba nga ndya engoye ne wesiba nazo n'owolya buli mmere kimala newendya buli mmere neneba akakimala tolina buvunaanyizibwa ate ani agenda okumanja school fees anti gwe kati lumu nali ndi mu kusaba ku lusozi awo Mukama nandaga kulwe
ebibi ebingi ebiri mu East Africa. East Africa omanyi abantu bonoona n'abantu abakozesa ssaddaaka mbi n'abantu abava Magombe ne baleeta obugagga be bantu abaleeta confusion mu bakulembeze. Kitegeera ate abakulemberwa Katonda ensonga bazikwata mpola, tasobola kubamuka. Okitegeera kati kino ekintu singa kibadde Kenya singa kisoundinga nnyo nga bannakenya bebakyogedde nga ffe embeera gye tuyitamu nga bannakenya bebali wana e Uganda bali eri singa Kerere gwe bakuba anti kati ffe pulezidenti waffe takuba si mukulu wa Kerere era bajja nashutinga ensonga eyewedde tagenda giddamu tabeera okukiyimbako ebiseera bigenda tuuka ye kyabagambye bwe kigaana then ekiddako bakimanyi abukezaako kola ku boda. Okitegeera naye tetwetaaga kituukeko kubanga Kenya they are our friends. Ffe tubuulira enjiri Nairobi, tugenda ne tutambula ne tuyita Nairobi, oyo tuli Tanzania, oyo Mombasa, oyo tugenda Zanzibar, oyo tugenda oyo paka n'oyambuka n'ogenda Zambia. Ne kati Musomba ye Katonda atugamba ki ku kino? Omuntu gwe omwagalanaga okwagala gwe omukolere ki? Osigala omwagala. Jukira nti ekyapulayinga ku Yesu kuba yeebasala n'omuntu n'akoma naye ffe tetukomawo. Ffe tufa gumu. Yagala omuntu naye tomufuula mukwano gwo. Ate osooka ogwa muntu nga si mukwano gwa? How? Okwagala omuntu si mukwano. Era kigambo kiri kwagala n'ekyokubiri kiri mukwano. Okitegeera? Nsobola kwagala naye nga toli ki toli mukwano gwange. Kwagalira waliwo kubanga wenkusembeza ojja kunteera obutwa mu mmere, ojja kundeetera ki eddogo ndikusimbire waka. Kati yawo mba siina kyenkoze, mbe neereetedde nze kennyini okuyingira olutalo lwesikoze eki okwagala. Tobeera musiru kubanga oli ajja kuteeramu obutwofe obulamu bukole ki bugende ate wandibadde okyagasa ki ku nsi. Okitegeera? So this is just the devil. Sitaani yatandise clergy eno, naye clergy eno yetandise musajja ng'ava wansi ng'abagamba mutereeze nze mumpe ki, kubanga bwe tutunuulira Mombasa eyo ewali pooti wanene, naye kati ekisaka kyokka ekiri kumpi n'okumwalo kinene kusinga ki ewali pooti. Kitegeeza ki musajja wabanga basabye eri sayidi y'ekisaka nayo mugimumye. Ekitegeeza nti ne Kenya newe yandika yogambye nti tubawadde sayidi eri ffe ne twezimbirawo kyandisobose. Bwe kitubu musajja bwatyo kye yali ayagala nti ebintu webanga bijja tubeere nga tumanyi nti eno sayidi ya Uganda eno ya Kenya. Kati ate bo tebakyagala kubanga bagamba liri ttaka lyabwe, nnyanja yaabwe n'ettaka lyabwe. Essaawa zino tuwogera UN esirise onandika olutalo ng'ate evaayo, kati essaawa zino ekola ki? Bali bize nnyo. Nedda bawulira era nabo bakimanyi, balinze twekube be bamanyi no bajja kuvaayo nga tutandisa nti okulwana. Anti kati ne bavaayo Kenya ng'egaanye. No UN kasite yogera the country must speak. Golowooza tebogeranga singa bayogera gomanyi kibaddeyo ye mu secret ono kutuuka ku kyogera UN talina biyingiramu. Kyengezaako okugamba kikino Kenya ne Uganda abo badde boogera yabasindikira n'abantu banegotiatinge nabo. Waliwo teeka erifuga ensi sebo. President Museveni si musiru kuvaayo n'ayogera ekintu nga tasoose yita mu mitendera. Kale bwekitegeeza wo is inevitable. Anti kati ffe kye twetaaga bali batuule. Anti batuula byagaana. Bo nga bo. Musumba lwaki obawolereza katugende mu lutalo. Lwaki mubataasa? Abbe wandeetedde ono ntala ayagala kulwana. Olwedde ffenna tukimanyi. Oba lutalo lw'omwoyo lw'ogamba.
olw'omwoyo tujja bba kuba n'omubiri tubakube. Bayibuli egamba nti amawanga galikola ki? Galirwanagana n'amawanga gannagwo. Ne Bayibuli yakyogerako. Okitegeera? Kati gwe kyoyagala. Ati Musumba Abaganda bagamba olutalo lulungi nnyo kuba lugonjola ebyagaana edda. Kati lwaki bo balinda bannaabwe baffe? Anti bali balinze tuffe bagala tuffe enjala. Wotasituka kati tetulisituka. If not now, then never. And kati kankubuuze. Gwokimanyi omusolo Kenya gwejja Mombasa gwe guleetera Kenya kubeera y'amaanyi mu ssente. Amaanyi gaabwe ffe tegatuwasanga tuffe enjala. Kati gwe lwaki oyagalidde wansi? Kati nze ffe enjala kulwokuba gw'oli w'amaanyi. Anti kubanga oyitiramu ebintu obijja waabwe. Lumukulu Abia tugamba ku podium nti toli safe nga neighbor muyala oba yakitali bwe kityo nga muyala yabwe kityo bwe kiri. Kati gwe Musumba noba ng'olina ssente wano nga nze bavubunzita kikkirize kigaane nina okusala ensawo nina okusobera nina okubba. Wotasooka kunfaako nze nfune omulimu nange mbeeremuko n'akasente ke nsobola okusasula kwali ku kikomando nja kubba. Okay. Kati nze kyengeza okugamba abantu nti abali wabweru, abali America, abali UK, abali Saudi, abali aba intercessors, abatambulamu, abamanyi kusaba, musabire eggwanga. Kubanga ffe tuli mu kusaba. Nze mbagamba buli lunaku. Tusabira ggwanga ki? Sibira ggwanga. Tusabire eggwanga lyaffe. Likola ekirifuna abanyagalwana. Ekyokubiri tusabire East Africa. Kitegeera. Ereme kuva mu kiri ekintu ekifaananyi kye tubadde n'omukwano gw'amaanyi ng'ogenda Nairobi ng'Abanakenya nga bakwaniriza n'ekitiibwa. Nga bakwaniriza nga baleetera n'amafuta kutambula otuuka n'oweereza Nairobi n'olaba Katonda ngeri gy'akolamu. Nojja n'ogamba abantu bano banaye Mulema yatambuzde Nairobi. Abanayuganda gamba kitegeera. Lwaki? Nti Abanakenya bajja wano ne tubaaniriza mu kwagala mu love. Kitegeera. Kati ebintu ebyo bwe bitandika kubaawo just abakulembeze 10 balemeddwa kusalira ku bantu miliyoni 6. Kitegeera. Kubanga omululu ne golooza lwaki sometimes enguzi sente ze bayoola wali baze kusa. Kati balaba ffe Uganda singa batuwa kyaffe ate kasente kagati kajja kutemebwako. Ne Musumba nga mpuliranga gwasaidinga nange. Atya mpuliranga nawe wagira olutalo. Kikube olumu nti olutalo lubeewo. Nedda sinawagira olutalo ate sigenda luwagira. Kubanga gwe olutalo lwolangirira. Lutalo lulimu gundi. Lulimu kufa. Si kufa kwokka. Oyinza ogamba gw'oli bulungi. Osuubira nti olutalo okuba bukubi oli muno ng'atudde. Nga takuddisa. Singa muganda wagenderamu oba singa relative agenderamu mu lutalo. Jjajja tugamba ensegulwa mirambo. Ekinnuma. Kati gw'osazeewo bantu baffe. Ekinnuma. N'essaawa zino. We are the oppressed fa abanyigirizibwa. Kyokka ate situlwa batunyigiriza era bali mutukuba. Babakubye ki? Ebigambo batuwugiriza. Ebya media. Iye. Ebyo tebijja kola wa muzeeyi. Muzeeyi amanyi kyokola. Nobanga takutte mundu. Ayina ekintu kyasobola kukola Bannakenya ne bawoowoola. I'm telling you the truth. Nejukira muzeeyi agenda. Yatuya tugamba uno gwe gusemba yatute. Kati watanga tebanabatuwa. Atajukira abaddako bagenda kubeera linni yenti. Kye nakugambye bali bagaane kola ebintu. Ekiddako muzeeyi kastamala akalulu ayagala kintu kimu. Buye bamuwe saidi ye. Bamuwe saidi ye nga Uganda oba. Era nga Uganda nga bwe yakyogedde kubanga yagambye aba Europe aba USA bali ku mwezi
aba Russia bali kuki ku mwezi aba China bali kuki ku mwezi batuukayo dda agamba bali mu space mu banga baabo n'abagamba bali kuki bali ku binyanja bali kuki bali ku mwezi batulabanga ki ng'obuwuka bwati bwe yagambye obanga tewawulidde statement kasayogedde ekyansanyusizza wenna okitegeera lwaki nti bo bali gye bagenze bafuga batuuka ne bafuga kitundu ekyo ne bekola ki ne bakyekwata nti ku mwezi omwezi ogwo munene nnyo omwezi planet number another planet kati America yakwatayo ensi yaayo einako paati yaayo ne Russia nekwatako paati yaayo ne China nayo neyuzaako naye Africa teyinaako mugabo teyina yadde akanyonyi katuukayo ne mu Antarctica Africa teyinayo mugabo Antarctica yeki continent eri wano ku nsi naye tewali muntu akkirizibwa gigendako okujjako US Russia waliwo oguyanja ogulala ogunene oguli ku Europe oguli ku Asia gusinga Indian Ocean tulina samanja meka Indian and Pacific yetuli eno Pacific okitegeera kati ffe tuyinza obutaba na access yeeyo okitegeera Uganda ffe twagala wano ka Indian Ocean katono twagala akantu bwe kati just kantu katono nnyo just Maria ffe wetuukira anti kati si katono tebakakozesa nakakozesa kali wewunye musumba laba space ffe yetusaba batutwezimbire teyina mukola eri awo tebakikozesa taka lyabwe balina taka mu mazzi anti wona waabwe kale kati ffe katuve ku mazzi gaabwe tusembere eri wakatikati muki gye tuba tuzimba ewatali mazzi waliwo amazzi naye si wabana Kenya international waters ffe tuzimba awo oti yaffe anti kati muli boardingira Kenya mukitegeera so entalo tusabe era ffe tuli mu kusaana okwegayirira lwakuba tuli mu kusabira crusade naye kati ensonga bwe ziyingira mu embeera ku lusozi tuzireeta ne tukola ki ne tuzisabirako bambi tukuba omulanga abantu bonna bali eyo nga eggwanga yaffe lyagaliza ekirungi temuwagira lutalo nga mugisabireko abakulembeze lwakuba musumba yagamba kusabira ffe temusabira ffe ffe Mukama yatukwatako dda buli kimu tukiina tusobola obbakuba tusobola bawangula mu mwoyo musabire baali bakkirize kuba bwe bagaana nga tubalumba tekiriiko kuteesa as simple as that mubagaana mubasabire bagonde oba tagonda nga tubalumba naye nga God Heals Herbal Medicine ali naffe olunaku lwaleero agamba nti endwadde yonna eyokuluma gimuwe gwe mugambe bugambi nti God Heals simanga ate omugongo gulinga gukutukanga baluti ate simanyanga mbu ngenda mu ddwaliro bangamba mbu ate simanga sirya bulungi biki genda God Heals mugambe nti God Heals Herbal Medicine ku 07 06 49 mukubire ku ssimu munyonyola ekikuluma ajja kubanga akikolako abami n'abakyala abafumbo naye ng'obufumbo buganye buli omwana akuzaayo munne gye yamujja omukyala gamba njagala kuzzaayo wammwe kuba toli musajja n'omusajja nawe gamba ngenda kuzzaayo wasinga kuba toli mukyala mugenda wa God Heals. Do you believe that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. So kati awo musumba tuyimiridde munnaye. Ensi y'omwoyo egamba ki? Gwagiraba ffe tetugiraba. Okitegeera. Ensi y'omwoyo yeetaaga ku sayidi yaffe y'eggulu eno yeetaaga Uganda ebeere nga
etambulidde ku kutya Katonda nga bulijjo we tukola ki kubanga moto yaffe gamba for God and my country ekitegeera wekijjaawo I can fight nedda tokijjaawo kati kyekiri gundi kyeyagamba nti for God and my stomach anti kati abali mu kulya mu parliament abali mumpe mungende ndye abo kitegeera so kati fe tugamba for God and my country mumanyi lwaki Uganda erina nkizo nnyo kubanga Uganda is blessed kitegeera number 2 Uganda mukama yajiwa amafuta yajiwa anointing number 3 Uganda yadde eri landlocked eyo yonga yo Katonda yagironda kubeera ng'ekulembera amawanga amalala. Yes, it's a chosen country. Kuva mu kizinga kya Africa. Ate kati nze nakugambye dda tubadde tugikolemberera mu magezi. Musomba kikubewo. The chosen country. Yes. Kubanga it is capable of ruling other countries. Get a mass. Okwolesebwa. To be a chosen. Nga bolaba Israel. Yeah. Israel. Ne juzi bavudde mu lutalo nani? Iran. Ne gundi. Nabali is it Iran? Not Iran. It was Iran, Iraq. No, but baina ngeje bakaita kazinga ako. Abe Gaza. Aha. Lwaki Gaza esosonkerezani Israel. Ngaba nakanye batukola. Mu Israel nasirika. Nafa twasirika. Nasigala ng'akikola. Okitegeera. Nasirika. Ekyatabula mu Israel. Oli kuteeka ebikompula ng'abantu bali mirembe gyabwe n'abakuba n'abatta ate ng'ayina n'abawamba abalala bakoze eki bayina bakwata nga tekuli musango n'awamba kitegeera kati baakuba Gaza mbegayire naffe mutuwambire yogwa baakuba Gaza tubalage leka naawe baakuba Gaza nga tugenda ne bagiteekawa kati ewali Israel teekawo Uganda nedda toyanguwa obuzibu abavubuka amapapa nnyo bino ebintu by'abantu balaba mu mwoyo wala nnyo balabira si byakulabira wano anti kati musumba nze siraba mu mwoyo gwalaba yombuulira anti kati mbadde nkyakunyonyola kale ngamba anti ndabwe girirawo enjagala kati Gaza yali temanyi nti Israel egenda gikuba bizimbe byonna bifuuke ki ebizimbe byonna bifuuke eberenga flat ground ekyali ekibuga kati Gaza egamba nti yekoze mikwano ne baki Palestine baani bonna abo mubajja akola ki bajja kugirwanirako naye Israel bonna ogirwanyisa olina kuba ki musajja lwaki ye kugamba gwe sooka onumbe kitegeera ekulinda bulungi n'okola ki n'okola fast attack yes n'eryoka ekusensebula okitegeera so kati lwaki ngezaako kubagamba bino nti olutalo lubi kubanga wogamba nti Uganda erwane ne Kenya tugenda kubayisa kubanga bana Kenya bajja kufa people will die
abana Kenya okitegeera even Ugandans tetusobola nabo bajja kufa kubanga luba lutalo mpozi a abajaasi. war is a war naye ffe ba civilian tetusobola oli kugerera. nakugambe oli ne bwabeera munafu tabula kyakusuuza. kati ffe kye tusaba kiri bwe kiti President Ruto omanyi bulungi President Museveni nandisabye tuve mu kwewaga. President Ruto ogamba oli pastor oli musabi namusumba omanyi Katonda mukyalawo pastor era buli lunaku bano bamukyaza n'abuulira enjiri so kitegerekeka musajja wabanga ayogedde musajja mukulu Ruto alinga mwana owa President ani Museveni Ruto nenga alinga agenderedde nedda Ruto muvuka muto si mukulu okitegeera kubanga ono wa kinaana oli wa ayinza okuba atan plus kiba kitegeeza ono ali capable w'okumuzaala so tuula ne taata oyo eyayimirira naawe mu kalulu mwogere ebintu nsonga muzigonjoole ng'abantu ki abakulu okitegeera muzeeyi ono wayingira mu bintu abitereeza juzi lutalo lwali wali Kongo nga musajja bamutwalaganya naye bwe yayingirayo manya bagamba Rwanda ne Kongo beekuba manya biki okitegeera bwe yayingiramu n'akola ki n'abisirisa nayingira Somalia n'agisirisa. yes by the way nakakimanya nti bulijjo abazungu bahalinga amagye ga Uganda ne bagatwala mu nsi ziti kituufu ne tubakuba ne tukomawo bwe kityo bwe kiri nga tuli bazibu ne Sudan era bagenda ne balwana newa balwana sina mu Uganda wokka kaswa kite mutukiriza ne missions ndala z'abazungu nga zenyini ziganye bajja wano Uganda tubasumuli tubaterembwa nedda ebyo byembwa bibyo kabantu bategeere tubaterembwa abantu bategeere njagala kubagamba kintu kino nga tumaliriza nti wali osomyeko John Speak Vasco da Gama okitegeera abasajja abajja wano ne baleeta Christianity be basajja bakola ensalo divide and rule badividing eno Kenya eno Uganda eno Tanzania kati ffe Kenya ne Tanzania mu Europe ye yatutwala eyali aturulinga kitegeera kati ye n'asalamu ensalo ze tezaaliwo waliwo just kingdom era kingdom eyaliwo yali y'amaanyi yali ya Kabalega yali ya Bunyoro Kabalega oyo yarulinganga ensi zino 3 ne South Sudan woneno before the rise of Buganda. Yes, before Buganda nga tenara ne Buganda yagenda ku rising abazungu be baji wa amaanyi Buganda abazungu bagisangawo Buganda ngamba kujiwa amaanyi kujiwa amaanyi ya abazungu balina influence nene ku Buganda kukuba Bunyoro kola ki kugisirisa yes kubanga Banyoro bali primitive bali bamanyi biri byokulwanyisa Busaale neki bali bazibu naye bwe baleeta emundu ne baddayo ne bagamba Kabalega bali balina eddogo akubira mayiro nti kali singa kagamba pwa ofa nawulira ko story ogera kigambo kimu pwa gwe n'ofiirawo okitegeera so lwaki kyengeza kubagamba nti before all this tewaliwo ensalo twali kimu era musajja ono Kabalega bamukwata ewe Buganda ne basibirawa Kenya era Kenya bw'owulira story ya Jomo Kenyatta oyo ye Kenyatta abaddeko bagamba muzzukulu wa Kabalega Uganda bwe yatuuka eyo nga bamukute n'ayagala muna Kenya mukyala n'amuzaalamu ki abaana ye famire eyo yabagagga kuva wansi bawaweereza ku bugagga nga bamaze okumuta yes ate bamuta yafiirayo mu exile so
history nene singa tutandika kubinyonyola wano bingi kubanga bapasita naffe tuli land sebo tetulaba bulabi mu nsi y'omwoyo manyi bamanyi kutujereganye we know history we know mugenda bugenzi mu nsi y'amwoyo ne mukoma tewali kirala abagamba tuli balwadde ffeka tulaba katonda nolowooza bo baki okitegeera katonda simulabangako bukyangamba tomuwulirangako nawe olinga bugembe bino byonna mbikoze obiraba bino nambikoze naye simulabangako ago okyali muto simulaba wenja kukkiriza naye oli nedda abooluganda tulina crusade egenda maaso crusade eno mugiwagire kubanga yesalamu omwaka lwaki tusabira abantu ne katuli mu kusana okusiiba ngenda kupaleetera mukama yandagazi accident zibadde nyingi musayi guyise mu Uganda naye kuzineza katukuba muziki lindako gwe ebbanga lino lya weeks nga nnya zigenda kudda maaso ffe tukyasaba nze buli lunaku ngamba abantu musabe nga mugenda kutambula musabe obasabira abantu bagenda kukola ki obagenda kutambula kati ffe tuli mu kusaana okusiiba tulina ensonga lwaki tuli mu kusaana okukola ki navudde jjo Nairobi nze nabrekinzemuko katono manyi yogera amazima naye muwagire crusade tuwagire ki crusade lwaki nti crusade eno eba y'amaanyi ate ebaako sente empitirivu twetaaga sente budget eba ki nene kujjayo omulimu gwa Katonda mu kitundu ekyo so budget lunaku kibagambye nene yagenze milioni 3 so fenga ffe tetuzirina naye Katonda azirina ate namwe Katonda zibawa mukama batuweera omukisa mwebale nnyo enamba yaffe y'okusabirwako tugibawe eri 07461822 ana sigadde nze Pastor Edward Mugisa tusabire Uganda ne East Africa ne Africa n'ensi yonna amina bannaye mubyewuliridde sagala kubanga mbako n'ekimu kyenziramu abula kyembajjukiza nti ayagala okulangana Expo TV emiryango migule gyombi side ne side tukubire ku namba yaffe y'essimu 0770944266 twaniriza ab'obulango twaniriza ab'ebirango omanyi byawukana Expo TV tetuggalira muntu yenna bweru okujjako nga byotunda bikontana nkiyita n'enzikiriza yaffe ne our faith naye bwe kibanga tekiriimu tewali sitaani yenna mu kujja olange naffe amina